okulondebwa kwa Joel Ssenyonyi n'enkyukakyuka ezaakoleddwa mu shadow cabinet n'ensonga ya Sobi. Let me tell you, Bobi Wine is a human being. Ekibiina kya Bobi Wine bafamily be bakifuga. Nope. Kifugibwa bafamily ye. Lubongo yayisa buwandiisi. Bw'otabawa ku ssente ne Bobi Wine n'otamuwa ku ssente bakulwanyisa. We don't have, Nope is not an opposition party. Ekyokubiri, Bobi Wine. Nope is not an opposition party. No. Why? Bobi Wine ekibiina kya Nope kyawambibwa Abaganda be. Ne bawayo enkoko n'amatooke be bazitwala. Primitive. Tebasoma. Baganda ba Bobi Wine, they are not educated, they are idiots. No, sabonzi w'ekibiina ye Lewis Lubongoya. Si wa Luganda lwa Kyagulanyi. Ssenyonyi. Lubongoya. Omwogezi w'ekibiina. Lubongoya namugande mukazi wote yashima milioni 4 mu Bakatambi. Bobi Wine mukazi wote yashima sente mu Bakatambi uli abanyegako. Bobi Wine teyajje wange. Nambulira nti ekibinti abasajja baagala kunkozesa. Ask him. Bobi Wine yajje wuwo. Yes. Nakugamba nti abasajja mu government. Yes. Baagala mukozesa batya. Baagala kunkozesa naye mbatya. Ne bagaba bafere. Bosi tebali honest. So finally nakkiriza ne bamukozesa. Yababba. The first person this group contacted was radio. Radio refused Bamutta. These are deadly fellows. Radio bamukuba ewali ekyuma. Okimanyi ekyo? Baala yasigala ekola. Bwe yava nabo kulambula ennyumba ye. Radio wanted okwogera nange. Naye ng'oyo gundi bamuyitaane King Shaka yanyimbako oluyimba olunvuma. Tamala emirundi emeka nga ngobe wange. Nga gundi yamuwadde ssente Bukenya. Kati ankubira essimu radio. Nendowooza nti yono abeera nani? I did not see him. Mbandi awe wange. Awe Lubaga. Nga Bobi Wine yazze. Yali mu jango boots za brown. A brown shirt. Nangama nti have come to consult you. Konze why? I have people who want to use me, but I fear. Nemuganti aba abasajja mbamanyi bagala nwanyise Museveni. Nemuga Museveni ndoddo. Museveni ndoddo. Bajja kumala abakusuule. Naye banyage. Bakuwa sente mmeka. Banyage. Amuwaga ahead. Mbandi awo. Nga muganda wange. Watata bidandi sali. Bamuyitaani. Moses Sali. Bebe cool. Bebe cool. Naye najja. Nemugamba Bebe cool. Toyonoona ki. Kyatu kyaffe ekya family. Abo abasajja mbamanyi bagenda babuuza oba tebajja wange. Bwe battanga tannandaba yali radio. Bobi Wine came to me. Ono yajje wange. They came. Ne Nyanzi najja. Nandita n'emitwalo 7. Naga nti muganda Bobi Wine yali ayagala kulaba Museveni kubaloopa. Nenoonya Museveni n'ambula. Nemmanya bano bantu ba Museveni bennyini be bamulwanyisa. Wamunoonya okumuga nti waliwo ekiriwo. Bobi Wine came to me kumutwala wa Museveni. Really? Yes. Tiwaliwo abaagala omukozesa bamukole ki. Museveni missed the point. Bino Kyagulanyi tasobola byegaana ng'ali. Nga byegaana wa. Namutega. Twali bamukuba. Ate nali simumanyi. Namugaa who are you? Me, I don't go to music galas. Naye abantu bamanyi ndi musajja mugezi nnyo. Radio bamutata najja wange. Era maama we yaŋŋamba ti engoye z'omwana wange ze baagenda omusibe ti baziba. Ne mugamba jangu leeta sente bakuba ebiko ku stage. Nga mwana wange
nesiri muloko nga gwe nekyembuuza lwaki abantu batya okutta abantu wali oyagala bakuba bigo ku stage kakati Nuupu bakoze nkyukakyuka ngugaye nti Nuupu mpuuga bamukase ku ttale kati omupya yejewero Ssenyonyi Nuupu kibiina kye NRM Nuupu kibiina kye NRM ekyabafere nalaba omusajja I respect him yagamba when I saw Bobi Wine pulling a crowds in Arua I had to hide under my table baali banoonya omuntu atasobola kuwangula Museveni naye ng'asobola bafunira ababaka ba palamenti mwete mwali temukimanyi Nuupu yatandikibwawo NRM abalina fiya ngono omukulu ani ku bantu atya okumutta wano nakana akalina olutwe akassa abantu kataboneka akajiji tukola ekyetuyita lafereki we plan how do we plan tukola nituteekawo ekibiina which will agitate for you. This is why Mao bali baze mu dipi banamboze baani Mao bamubba Mao bamukozesaako okimanye ekyo bamubba Mao bali bamu identifying to play that role Mao bamuwa sente 1.5 billion mukaluma omuyali noyo betekamya abafere kakati Mao bamuwa 1.5 billion nga bamusuubizizza tiakalubwe kagwa bamuwa 1.5 billion Mao agenda wakoledde ejoogo lye akuba NRM egimalawo omanyina bagamba waliwo omusajja yali Kasiru nga tambulize ku tikiti ya munne bwatuuka gwe bamugamba wamme Kasiru genda mwebale nnyo basebo Mao bamuwa 1.5 billion bamusuubiza bamuwa bazimuwa nga bagamusuubiza endala 1.5 billion mukalumu yesimba nga president kati Mao olwa eddaluulye akuba NRM egimalawo manyi kye bamukola bamutega akabenje n'akasimatuka kakati Mao akalulu kaggwa ajewanga ngamba abasajja bansibye konze bakubye eki bangambye akalulu kaggwa bajja kunyongera 1.5 billion why bali batebesi yokavaamu bonobo katumba wembwa amazi bazeka mu butesi but they erode the dignity of the president ukimanyi Museveni bamujoga baga nti agwa sigala abo ayira buy emaneke mbabazi nesuvuganya nabono obusiru neto nampa analysis wano mpuuga Ssenyonyi wenjagala amuteringiyo ti Mao abavuganya bamutega akabenje kati Mao ajewanga ngamba ti abasajja nabakoledde naye baganya okumpa 1.5 billion ezasigaddeyo nengamba Mao zerabire bwenkugula sikowa oleme kuteeba mugolo yange noleeta amakona nkusasula tebagenda kusasula kubanga walemeddemu wakubye NRM yowaloolo yali yabutavuganya nga bwe wakuba n'osabula naye gwe wajja n'okola ki bo be bakoze eki be bakuteza akabenje golo yakutte ki okitegete kyegamba bwemba naguze sikuwala obutanteeba naleeta amakona musasula golo yabanyambi tebawa Mao sente. This is why banamboze baani abo baluzunga bali baagala kujjako Mao mu DP Mao nalemerawo kwe kugenda wa Nuupu eyo kitegedde kakati bwe bagenda mu Nuupu
abali mu ebyo bamanyi benkubuulira nti be basajja abakoze ebikolobero wano abanoonya escape route tukiyita laverage be bateekawo alternative abali balwanirira ng'ensi ekoze eki ekyuse watugamba waliwo olunaku lwayiribya omulabe ne galubindize ngadduka kakade okiraba nti mawo bwalemerako n'agenda mu kooti n'alemerako ne bagenda mu Nambozi ne Basegona baddukawa nope mu bagenda mu Nuupu kyenkubulira kitegedde nti abasajja bali be banoonya laverage abasajja ababbye ensi abaginiedde ku mutwe banoonya ki laverage a party that will fight for them if this government follows. Bagenze mu Nuupu. In fact, Nuupu ina challenge. Yes. Is a slogan. Tina kibiina kya bufuzi. Is a slogan? Nuupu gundi yali slogan. People power. People power. Yes, people power. Nga tinaaki. Ne yeyubula nejja mu kibiina kya Nuupu. Nga bakimanyi ti Bobi Wine talina gyajja kibiina. NRM teyinza mukkiriza kola ki? Kibiina kya bufuzi. If you don't have a political party, Bobi Wine yalibadde n'aba independence abatamuwa ssente. Abasajja bali ne batuula. Katono nnyo kkiriza ensimbi zino basajja bali nga batudde.